Akakiiko akakulira ebyokulonda ka Electoral Commission Kakyusizamu nteekateeka y'okusunsulamu abaagala okwesimbawo ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu kulonda okujja nga kakana enteekateeka eneziddwa Lweza mu disitulikiti y'e Wakiso. Okuva ng'ennaku z'omwezi 23 okutuuka nga 24 omwezi guno, akakiiko k'ebyokulonda kakutandika okusunsula abaagala okwesimbawo ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga era olunaku lw'eggulo katandise okufuna emikono gy'abantu abasembye abo abaagala obwa President kasobole okugyekennenya ng'amateeka bwe galagira. Wabula obutafaananako nga bwe kibadde emyaka gyonna okusunsula kuno bwe kuzze kukolerwa ekyambogo ne Namboole ku luno akakiiko k'ebyokulonda okusunsula kakututte ku kifo kya Lweza munisipaali ya Makindye Ssaabagabo mu kifo we kazimba ekitebe kyako ekyatongozebwa emyezi ng'esatu egiyise. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchungusa agambye nti ekifo ekyo yadde tewannabaawo bizimbe omuli ofiisi akakiiko kagenda kukiyooyoota bulungi kiseewo weema ennene ennyo mwe banaakolera emirimu. Muchungusa agambye nti kino kikoleddwa okwewala omujjuzo ku nguudo okuva ku baagala okwesimbawo ku bwa Pulezidenti okulumuluka n'abawagizi baabwe abawerekerako okugenda okwewandiisa eri akakiiko k'ebyokulonda. Okusunsulwamu kw'aba presidential aspirants bulijjo akakiiko k'ebyokulonda kateekako weema tent, big tent, state ennene kati ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda kye tuzimba eri Lweza level gye kiriko level gye kaliko level ekifo ekyo gye kiriko kisobolera ddala okutambuza ogwo omulimu gwe twagala okutambuza. Muchunguza agambye nti abantu abanaagenda okwewandiisa e Lweza bajja kukkirizibwa okugendayo n'emmotoka 3 zokka n'abantu 20 ababawerekerako. Lweza bwe tugenda okusunsuliramu ba presidential aspirants bwe wasingira ddala okubeera ekifo ekirungi kuba tetwagala kuleetawo mujuzo mu kibuga e Kampala. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri, abantu abeetaagisa okubeera ku kusunsulwamu kwa presidential aspirant baba bantu abatazuuka ku 2 kuba etteeka ligamba nti presidential aspirant atambula n'emmotoka talina kutambula n'emmotoka zisukka ku 2 ate nga buli mmotoka erimu abantu abatasukka ku 10 abo sima 2. Bwe lwazibidde eggulo ng'abantu 11 be baakazaayo empapula ez'emikono egibasemba ku bwa President. Kinajjukirwa nti abantu abakunukkiriza 205 be bajjayo empapula ezo ne boolekera okunoonya emikono 10 okuva mu buli disitulikiti 98 ng'amateeka bwe galagira. Katikkiro wa Buganda Charles Bitamayiga alabudde abantu abalagajjalira ebyobugagga ebikalu ne batabiteeka mu nsuwa nti beekaabireko kubanga ebyobugagga ebyo byandiba mu lusuubo. Katikkiro asinzidde maka ge yaliko ssenkagala w'ekibiina kya Democratic Party omugenzi Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere abadde agenze okulisa nnamwandu Jemina Ssemwogerere eyasimatuka Nabbambula w'omuliro eyakwata enju yaabwe mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno ng'ebintu by'omuwendo bingi byonna byasirikira mu Nabbambula oyo. Mu nnyumba ya mukadde waffe omugenzi Paul Kawanga Ssemwogerere yajja omuliro mu mwezi ogw'okutaano ogw'omwezi ogw'omukaaga 28. Kale Katonda tumwebaza nti mu muliro ogwo tewali muntu n'omu yakosebwa okusingira ddala maama waffe mukyala Jeremina Ssemwogerere abazzukulu abamulabire baasobola okumutaasa. Ekyo nakyo kikubagizo kinene lwawe ennyumba yajja neggwaawo era n'ekikanga bwe kyennyini kyali ky'amaanyi. Ennyumba eyo yalimu ebiwandiiko ebyafaayo bingi era ne bisirikka. Kale okunyolwa kw'amaanyi nnyo obulamu Katonda yabutaasa tumwebaza. Akulira ekitongole ekirungamya ebyayinsuwa Alhaji Dr. Ibrahim Lubega Kadunabi yeebazizza obwakaka bwa Buganda olw'okukkiririza mu nkola eyayinsuwa bwe bwatandikawo kampuni ya Werinda Insurance Brokerage Services Limited n'ensuwa endala nnyingi nga kigenda kuzza essuubi mu bannansi. Ongera okwettanira enkola eya insurance era nga bwe tutegeeza bannayuganda bulijjo insurance eyamba mu kiseera ekyo w'ofunira obuzibu. Mu ngeri ey'enjawulo njagala okwebaza Katikkiro wa Buganda okwongera okulaga omugaso gwa yinsuwa naddala bwe yabadde akyalidde nnamwandu wa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere era ne kikakasibwa nti ennyumba yali eyina insurance era nga n'aba insurance baagisasula.
Ebyo nga biri bityo okusunsula abanavuganya mu gavumenti ez'ebitundu mu disitulikiti y'e Mukono kwawuddwamu emirundi 3 olw'okukendeeza ku mujjuzo. Omusasi waffe Prose Nalugo kaabituwa okuva e Mukono. Disitulikiti y'e Mukono erina eggombolola 18 nga zino zikola constituency 4. Akulira ebyokulonda e Mukono Omuganzi Maka Mayanja ategezezza nti okusunsula ku mutendera gw'amagombolola mu disitulikiti eno kwawuddwamu emirundi 3 okusobola okulaba nga buli omu afuna obuweereza obulungi ng'ebifo bino kuliko ofiisi z'ebyokulonda mu kibuga Mukono ng'eno gombolola ezigwa mu Mukono South Constituency okuli Nakisunga, Ntenjeru Kisoga Town Council, Mpunge, Mpatta, Katosi Town Council n'ebizinga by'Ekkoome saako ezo ezigwa mu Mukono North Constituency nga zino ziri 2 okuli Nama ne Kyampisi wano we zigenda okubeera. Zo gombolola 8 eziri mu Nakifuma Constituency okuli Nakifuma Nagalama Town Council, Kasawo Sub County, Kasawo Town Council, Ntunda, Kimenyedde, Nagojje, Seeta Namuganga ne Namataba Town Council za kusunsulibwa kusaza e Nakifuma. Abamukono municipality nga zino ziri division 2 okuli Goma ne Mukono Central Division bakusunsulibwa ku Youth Center okulira na office za RDC nga bano abasabye okugondera ebiragiro nga bwe bazze babibawa wabula nga abantu ku mulundi guno baafubye okukeera nga bangi batuuse ku office z'ebyokulonda essaawa 12 nga bafuba okukwata ennamba basobole okukolebwako amangu. Olwalira Kakiiko Kebyokulonda lwe katandise okusunsulamu abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze mu mutendera ogw'amagombolola era mu disitulikiti y'e Wakiso abakulembeze mu ggombolola 27 enteekateeka eno y'omu kusunsulamu bagigabanyizza mu bifo 3 okuli Empala, Kyaliwajjala ne ku kitebe kya disitulikiti y'e Wakiso. Kawamasembe alina ebisingawo. Okusinziira ku akulira ebyokulonda mu disitulikiti eno Robert Musinguzi, okusunsula ku mulundi guno bakugabanyizaamu emirundi 3 nga amagombolola agali mu Entebbe municipality, Busiro South ne Makinde Sabagabo abo bagenda kukunganira oba okusunsulirwa Empala. Kira municipality ne Busiro East abo bagenda kukunsulirwa Kyaliwajjala. Ate aba Nansana municipality, Busiro East ne Busiro North bo bagenda kukunganira wali ku kitebe kya Akakiko Kebyokulonda e Wakiso nga ku mulundi guno tebagenda kuba ku district era nga bwannyonnyola. Office mwiza kakasa kubanga tunaba kufuna program eyo gendo tegeere tojja mu lunaku lutalulwo ku lwa CBS Kawamasembe wano e Wakiso mu Busiro. Ebyo nga bikyali bityo bannakibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bo bakeeredde mu ssanyu era basekera mu ttabi lya ngalo oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti ku beewandiisizza ovuganya ku bwakansala ku lukiiko lwa disitulikiti NRM erinako ebifo byewangudde nga tevuganyiziddwa. Ssemukuutu Kizito Kimulya ayogerera NRM e Bukomansimbi ategeeza Kyabassa nti abalinzi okulayira kwe kuli Mbo na Francis ng'ono nayiseemu tavuganyiziddwa okuddayo ekisanja ekyokubiri akiikirira abakadde mulongo 2 Mary Mire naye wakukiikirira abakadde kw'ossa Ssemanda Mary naye ayiseemu nga tavuganyiziddwa akiikirira abaliko obulemu era ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Bukomansimbi. Twebaza Katonda nga bana Bukomansimbi ku saidi y'NRM entandikwa gye twatandika ey'okugatta abantu baffe okulaba nga tulwanagana mu kibiina ekimu kyevuddemu ebibala nti abantu baffe 3 basobodde okuyitawo ate wali ku luzannya olusembayo lwa kyokka ku mulundi guno NRM esiitaanyeemu okubanga bwe waali bwe luti mu 2021 bakansala 7 tebaavuganyizibwa okwali abaliko obulemu 2, abakadde 2, abakozi ne kansala omukyalo wa Bigasa. Kyokka ku mulundi guno NUP ne FDC babavuganyizza. Mu budde buno abeegwanyiza ebifo by'amagombolo okuli abaagala obwa ssentebe ne bakansala baatuuse dda ku kitebe kya Kakiiko Kebyokulonda e Bukomansimbi nga baluubirira okusunsulwa disitulikiti y'e Bukomansimbi nga baluubirirwa okusunsulwa. Disitulikiti y'e Bukomansimbi erina gombola 9 nga ezo okutandika n'olwaleero ze zigenda okusunsulamu abaagala ebifo.